Bobi Wine Robert Kyagulanyi yajja kuyiwa buli kitongole katoraba saawa zino omuntu bw'aba yagala kuvuma ekivume ekinene akuyita Electoral Commission bw'oba omuntu ayagala kuvuma ekivume ekinene ajja kuyita mulamuzi kubanga omulamuzi ow'e Masaka ganookirize credibility ye ng'omulamuzi yakomye ku kalulu ka Nameere kubanga bw'aba etteeka ligamba ngu n'obw'osanga waliwo akabokisi kamu kasumulule tiwabeerawo kubalibwa byonna ebyo bugenda bwakusalawo biba bifudde. N'ekyokubiri bw'eba pati emu yabivuddemu n'ebibalekera kati lwaki weeyongeddeyo ne process eyo kubanga ekiri wano etteeka ligamba ki si byamanya ngu pulezidenti yagambye tubibale etteeka liga wadde pulezidenti yagambye muddemu mubale bwe mwasanze obubokisi obumu buli tampered with bibadde bikomaawo otegeera ekyo. N'ekyokubiri n'ekyokusatu ebintu bino ganookirize mmwe bannamateeka mwe balamuzi nammwe b'ebyokulonda muzizeeyo Uganda amabega emyaka 10 ganookirize yes saawa zino mulimu mu ssente mulimu mulyo ebizimbe byammwe birimu kusituka naye nkubuulire Uganda mugizeeyo emabega emyaka 10 wa mu mateeka mu byokulonda n'ebyenkulaakulana kkiriza mugaane kubanga kati biki ebyo bye mukola mwasomera ki? You people ask yourself, mwasomera ki? Kubanga kati omulamuzi ne bweba mwalangiridde Nameere wa NRM ndi wa NRM bye mwakoze Masaka biweebudde Uganda n'amateeka kati naawe oli waka wozeeyo waka ne bagamba dadi kulikayo nedda twagala ground erikiriya kati kyembuuza mwagala kugamba ngu pulezidenti Yoweri Museveni nga bwe byogerebwa mazima basi mazima ye yalagira obulundu baddemu babubale obwa Nameere Masaka City Masaka misibiki kati buli omwana emulugunyo wa pulezidenti Yoweri Museveni banaakaddamu banaabala Uganda mugitwalawo mugizaawa mwe balamuzi
abalamuzi mwakoze ikyekyo kyo mwagudde gwe mulamuzi w'e Masaka mwonoonye ensi